Omulamuzi wa kkooti enkulu ategeezezza nga Molly bw'atali mukadde nnyo kulemererwa kubeera mu kkomera. The applicant's age is stated to be 55 years. As per the rules, it cannot be said that she's of advanced age. Ono era agamba nti weewaawo n'ategeeza nga bali omulwadde era nga yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo, abasawo mu ddwaliro ly'ekkomera Luzira tebanategeeza kkooti nga batalina busobozi kumujjanjaba. The absence of any certification from the prison is that her condition is grave and cannot be managed while she's in prison. This ground cannot succeed. Omulamuzi Muwata agamba nti okwoza mu musango guno okutandika nga 2 Julayi omwaka guno. The application for bail is dismissed since the case has been already fixed for trial. The parties are advised to prepare for the trial. Molly Katanga yakwatibwa nga 2 Novemba 2023 oluvannyuma lw'okuttibwa kwa bba mu maka ge abagasangibwa e Mbuya mu ggombolola y'e Nakawa. Oludda olwabwe lugamba nti obugango bwakozesebwa ku mmundu yakozesebwa era bwe bumu bwasangibwa ku mikono ssaako engoye za Molly Katanga. Bawala be babiri Patricia Kakwanzi ne Martha Nkwanzi nabo baakwatibwa ne bavunaanibwa omusango gw'okubuzaawo obujulizi obw'enkizo mu musango guno. Kyokka bano n'abantu abalala babiri okuli omukozi w'abaka George Amanyire n'omusawo Charles Otai bakkirizibwa okweyimirirwa omwezi oguwedde ku kakalu ka kkooti ka bukadde 2 buli omu ate nga zaabuliwo. Molly Katanga tabadde mu kkooti ng'ensalawo y'omulamuzi ono ekolebwa era nga ebibadde bigenda mu maaso badde abirabira ku nkola eya Zoom okuva mu kkomera Luzira. Mu kusaba kw'okweyimirirwa nga kussa bannamateeka be Edison Kaluhanga ne Jet Mwebaze, Molly yategeeza nga bwe yeetaaga obujjanjabi bw'ekikugu ssaako okulabirwa okw'enjawulo olw'obuvune bwe yafuna nga 2 Novemba 2023 olunaku bba lwe yafa. Ono yategeeza nga obujjanjabi bwe yeetaaga bwe butaliyo mu kkomera Luzira gy'ali kati era kino kyakulisawo okuwona kwe. Molly yasimbibwa mu kkooti nga 24 January 2024 Nakawa era n'asindikibwa e Luzira. Ono alina abantu 4 b'okumweyimirira omuli ne minisita omubeezi w'ebyobulamu Margaret Muhanga.